omuntu omu yabakola ki yaba kivunanyizibwako olaba ne Eagles eyajja wano nemenyawo yagamba ndi katulete basita batano neeta basita nga Eagles nebo yatuukako ekiseera nga nebo gisima mu kisaalo abantu bagendayo yatuuka ekiseera neremererwa newaguka ebiwagu n'ebiwagu nebipakalako nga tibikyasobola so kati papa olaba yasigala omu naye asobola okugenda neyenoonyeza akasente ng'agambye ngenda kukuba kivulu gindi bannange banterekereko nateekamu obukadde 5 nafuna obukadde 2 nadde waka si buli lunaku ebibiina akyalowooza nti bikyasobola okuddawo ebibiina byaggwako abavujjirizi ekyo olaba nti bamatendo kati nga matendo yatuuka ekiseera wano yali naggwano naye matendo sente zeyakolanga mu sho zaali zimumala okubezaawo abantu naye musajja yatuuka ekiseera nga wabadde asuubira abantu 600 afuna 3 ate ye ebikozesebwa yaleeseyo abantu 600 era kyokola nti buli wajja kati ssaawa zino ng'omuleesa kugamba nti amabanja gaavaawo nti yasobola okukolera emyaka nga5 ng'abeera mu bantu abagenze abatakyasobola kudda yalizzeebwa kuyimiriza ekibiina ekyo. Twogere ku bukulembeze bw'abayimbi bwa Kadongo Kamu. Tulaba oli pulezidenti wa Kadongo Kamu ate ow'amatendo bandi Lord Fred Sebatta nabo nawulira balinayo ekyabwe obukulembeze ebintu byonna omuntu kasita otandika ekintu nekibaamu nze najja nze kubanga nze nali musuubuzi kyobola kati omuntu asigadde nze kyandeetera okubeera nti sifaanana abayimbi bannange bannabalala nze nali muyimbi naye nga tendi musuubuzi omusuubuzi aba n'obwongo bulala abala wenzijidde mu kuyimba akono ng'abayimbi abo bennyini ng'oyinza obutamutuuza na mukaaga ate nga bonna bayimba Kadongo Kamu embiranye gye nasangawo wakati abo yali y'amaanyi nga bonna balwanira besaawe bantu nze nsinga okuyimba nze nkola kimwe naye nga ndi mwana muto nasobola obbakkakkanya nembakwata natandika okwogera nawe mu 2022 paka 27 wembakkirizisa ntukola ekibiina ekyawamu ne bazuula mu myaka egyo gyonna nti mwattu gundi tiyalina mutawaana abantu bazzeemu okwekwata mu ngalo nga nze mukulembeze nemugamba nti situka ogende obuuze kuono gwe situka gwe muto obuuze kuono Sebbale ne mwami gundi oyo baatuukako ekiseera nga omuntu omu ng'ate omu yatendeka munne naye ng'omuntu omu tasobola kutuula mu nnyumba eno ng'omulala atudde awo wansi wembadde omunnonyi era abantu baali bamanyira nti bayimbi ba Kadongo Kamu kwekola ki kati ebyokweroga nze saabiyingiriramu najja buzzi ne mbagamba nti bannanga omulimu omukutule timugenda kufuna ssente ate gulina nabusaanawo musooke mujje twekolemu ekibiina kati okuva emyaka egyo nze natandika okulabirira abayimbi ba Kadongo Kamu n'okubanoonya n'okubaagala mu 2000 nentandika okunoonya abayimbi ba Kadongo Kamu abamu ne banfaako nziise bangi era nkugamba abayimbi abeebase mu keesi ezenguze abayimbi abagenze mu mulago ne bawona nga nze ngenzeyo bayitirivu bayimbi badde mu mbeera mbi nembanona ne batandika okola waliwo n'abalala tasobola kumanya tioba ne Sebatta bamusemberera nga muyimbi awulikikiddwa nako naye nga tamanyi nti Sebatta bamusemberera tosobola kusemberera olukaga tosobola kukola biki nsobodde bakwataganya ne basobola okutambulira muki kati entabwe abantu abo nga bwe nali batadde awo nali nyina obbasakira nabuuka nentandika n'omwana ono Stone Sempigi tandika okumanyira gavumenti abayimbi bano mubalabe waliwo abayimbi wano abange mutowooze ku bayimbi era nze nkulowooza nsobola n'okugamba nti Kebe Federation eno misingi gyaffe abatandise wansi n'oyo omwana goolaba Stone Sempigi okutuuka olwaliro wabeerewo Federation eno abantu gavumenti etandika okumanya nti waliwo abayimbi ffe tutandise okumanyira gavumenti nga buli wamu tuyingirawo netufuna ekkubo netuyingire wa Sale tumugamba olina okututunuuliza president n'amututunuuliza enfunda n'enfunda nga bwetumutwaka tumugamba nti abayimbi bano bayimba ennyimba ezakujja mu nsiko abayimbi baaliko nga baligidde ngaani ng'ate tumusanga naye abimanyi tumugamba olina okukola kati tusaba ministry yabayimbi ebeerewo nabadde nsuubira Eddy Kenzo ne bw'anaaba ye ffe twagala gavumenti
nga tuli mu budget yeggwanga ate era ajja kikola mu ddembe ompuliriza kati awa wavudde entabwe eyo gy'oyagala okwogerako oba gy'olaba eyo yanze kutandika kintu ne kimera ne bakiraba nga kibala kati omuyembe ogumu ogwasooka okubala gwaleeta ebuzibu bagamba nange omuyembe guno mugulaba ngenda bawako ekibajjo kino kigende eyo gye mbadde nzija ebize bikola bino bwe tuwe muyembe gwonna kuba wagunona mu linnya lyaffe kakati entabwe eyo olwo lwayuta lwapirawo saagala kuluddamu kubanga nze bw'oyogera ku kikoofiira ne kadongo kamu essaawa zino singa takyayogerwako wenzijidde ku kadongo kamu abadde avudde ku bantu nga abantu tebakyalowooza kadongo amalira nga n'abantu bagamba oba mu katale gwe ompita wa kadongo kamu bwe bwakoze ekintu ompita kadongo kamu gwe ne kati kadongo kamu akomeddewo ddala bw'ogenda mu the airs kazibwe bwajja bw'akwata microphone abazze okulaba lutalo ate babefuuka nga abazze okulaba ani so nga ate bayingidde baga tugenda mu lutalo mukaabya bwajja era ogeruka nga abantu basanyufu mbuuze ekirala kakati nga kamala okulamu kati ne wano siikola kamu n'abayimbi naye tuwuli esente zemufuna mufunye sente okuva ewa mukulu sale sente zino zikola ebyo nze kambabulire ebikola amawulire ge Uganda gatambulira ku abamu n'ennyimba bazitunze tebakyazirina amawulire ge Uganda omanyi kye gakola amawulire ge Uganda gatambulira ku omukira gunyenyembwa so simbwa yenyenya ekyo nno kiba kirala ate embwa ate tekola mawulire beba yegunyenya otegeeza ki naye kusanga nga gwogwe guginyeenya awo wava amawulire ge Uganda gwojolabe wano namugongo egenda n'ebirubiri waliwo n'abavirwanda n'abaki babeerayo eri nga basaba kamera zammwe tezitunula eri gye basaba zitunulye ne wali abagudde abali abagudde abali abasesema abali mu kulya embizi n'ebirala ebyo ago ge mawulire agatambula wano kadongo kamu abaddewo after basugundi oyo okubawa ssente ate kadongo kamu sale olwayo si wasoose okuwa ssente abantu yali awaddeko miliyoni 5 mwami Sebatta nze nsayinize n'okusayinga ne Sempijja ne bwajja wano mu naye azize nti abayimbi abadde agenda abawa abambaziza n'emidaala emiruni ekyo nga tekikola mawulire kati ekikola mawulire kyekino abaana bagundi bayomba balirano ng'ate bwe baba bakoze pate tebagendayo nti wagundi awo sirinyawo naye okulya nti olujja kukubanja kola ki abo balirano ate balingiriza n'okuwagula ne bawagula balabire ddala kubanga kye baagala kyekyo butabanguko bwe baagala muki mu maka gali naye nga n'amasanyu tebagaagala olanga graduate nze omuyita n'agaana naye gwe kuba mukazi w'olwi kakati nze ekiruubirirwa kyange tekyali kyakunona ssente mu gavumenti zakulya ekiruubirirwa kyange kyali kyakunona ssente mu gavumenti zikwatireko industry y'abayimbi biki byemukoze ebyoyinza okwogerako okuvanya ssente bwe zajja nga bwe zali zirina okujja si bwe zajja lwansonga nti ekitundu kibasooka okutuwaako tubeeko kyetulaga kyetukola kyakayanirwamu kati osobola kubuuza nze pulezidenti yaleeta ssente gwe buuza mwami Sebatta 5 gwe wafunako miliyoni wakolamu ki ubuuze n'omulala ajja kukubulira tebatya kwogera ajja kugamba nti mwami dijja ekikufiira mpa miliyoni 3 wakakolamu nga tonabuuza nze kubanga nze nina regimu y'abayimbi abato essaawa zino bali mu kuyimba bajjako Kabito bapiisi Agi badadi Isaac bakafero Junior bani abantu b'amaana bwe bali bajja bagenda nemanya nti kati bakulu muzize ti mugambi mwagala kukola byammwe nti nabasangawo sabasangawo n'okufuuka kino nze mbaddewo abaana bano abato bwe mugamba si banna bakufuna ssente bwe nsoosa okusaka bawaddeko baali badde bandekera obuyinza obwo nze ndeese nze nanona nze nabalaga nze nkoze ki kati mbawaddeko ezo genda wali wetaaseeko genda wali wetaaseeko genda wali wetaaseeko kati ate zino katukolemu kino era kati nze gwenjogerera ffe abakamuta essaawa zino tuli mu kusasula pooti yaffe
wadde ebadde surprise yaffe naye kati ate bw'okimbuza nsobola ekkyogera ndife mu myaka 3 gyokka tugenda kuba tubalaga nti wano tutandise okuzimba tusobola okuddayo okusabiriza gavumenti nga tugamba bwewatuwa ffe twakolako akantu gwe kati ne gwe kati ate bo bannaffe sirowooza nti balinayo wadde omulamu naye bakyali bakadongo kamu era gwe nnina kwanza saateekawo mbeera Bashiru ow'Essakala Lwengo akutumidde angambye ndabira DJ Kikofiira akwagala nnyo Mama Promise webale kubeerako Kawuma naawe webale kubanga otumba